Kansubire nti mwasuze bulungi yonna gye musinziira kubeera nga ate mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mukwasaganya eruuyi eyo sijja kuba kubeera nga ate mbebaza olw'obutakoowa kubeera nga ate muntegera amatu mwe mwenna bakanneeyungako olunaku olwaleero amanya enzumbe gya Aisha Nasolwa n'obutereevu ofuna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda wa celebrities baffe bonna abawano saakate n'abo abali wabweru w'eggwanga mu nnaku ezimu tubeera nno nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale nno ngenda kusaba kintu kimu subscribe nga teekako akadde mukwano gwange tojja kubeera nga ate wejjusa egenza okubeera nga ate nkutuusaako essaawa eno yennyini agali mu nkuubo ekibuuzo abantu kye bagenda mu maaso n'okubeera nga ate beebuuza nti Kato Lubwama yafudde oba akyali mulamu abantu abamu bagenze dda mu maaso n'okubeera nga ate batandika okubeera nga bamubika naye nga ekituufu kyeki waliwo waneno vidiyo Kasuku gye yagenze mu maaso n'okubeera nga ate akola era ngenda kubeera nga ate ngikulekerako essaawa eno yennyini oyongere okubeera nga ate omanya wabula nga ffe ekyo tutegeddeko nti Kato Lubwama just ali mu condition mbi naye nga tannafa naye nga ate abantu batandise okubeera nga ate batambuza olugambo nti Kato Lubwama bw'atyo yavudde dda mu bulamu bw'ensi eno ng'era kye bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bakolako yali Speaker Jacob Oulanyah jjukira nti bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bamubika wiiki ng'emu nga President Museveni tannavaayo okubeera nga ate alangirira mu butongole ti Jacob Oulanyah yafudde kati ekyebuuzibwa kiri kimu ddala yafudde oba akyali mulamu kubanga bwe batandika okubeera nga ate babika Jacob Oulanyah era basinga obungi baali bakiwakanya nga abamu bo bagamba Jacob Oulanyah yafudde lwakuba tebagala kubeera nga ate bakola ki boogera amazima kati nno kyekigenda mu maaso ne ku Kato Lubwama abantu batandise dde okubeera nga ate bamubika wabula nga ate abasinga bagamba ti just ali mu mbeera mbi naye ate tannava mu bulamu bw'ensi eno ekituufu kyeki kambeere nga ate nkulekerako akatambi kano akakasuku ogende maaso n'okubeera nga ate okekkaanya omanye ebisingawo ku mbeera Kato Lubwama gy'ali naye nga kigenda okusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde mukwano gwange like nga video eno oba ogyagadde naye nga yetoseetuka kubanga ate nkomawo essaawa eno yennyini n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now. Yes. Hello. Naye baaba naddugala bulungi waliwo ekintu kyolaba n'ogaa nti owaayi munnaffe yaddugala so mbadde saagala baluyisa nnyo mbeesibeko mulowooze nti siina byakkola oba nange ng'omuntu ndowooze nti mwababeera Kasuku live temulina byakkola naye there are constant rumors going around about Honorable Kato Lubwama and his health and that is what I'm here to address. Mva ku ssimu n'abantu abali naye e Turkey and yes, so it's what I'm here to address now. Honorable Kato Lubwama yagenda mu ddwaliro nja kunsonyiwa ndi mukuva eno mu byalo. Honorable Kato Lubwama yagenda e Turkey I think around 2 weeks ago. No, 3. Wayasoka n'abeerayo kebbanga ne bankubira nakaawe essimu ne njogera naye ku ssimu ne mmulaba n'ebisigadde era yali agenda ku operation nange Kasuku lidda kwogera ku operation yange bwe naava mu theatre ogyogereko. That was a Sunday. I know genda mu theatre ku was it Monday or Tuesday, I don't remember so well. Anyway, fast forward nga agenda mu theatre nga bamu operating exactly kye ba operating nange sikimanyi kubanga benayogera nabo ye benamubuuza yaŋŋamba bagenda kwogira byenda biki I think baali baba babizaayo oba baali baddamu kubikirinzinga or something like that. Yeah, naye kati bagenda mu ddwaliro bagenda mu theatre ebintu ne bitagenda bulungi yavaayo ko ne bamustabilizinga mukaawo katini. This is now information I get from the caretakers abamuliko Julius ne mutabani we Conrad. Julius yabadde nfanfeewe saawa eno. So kati baatuuka eri ate nti omutima oba ne gucyankalanamu awo bwe nawulira owaayi tetutomera okitegeera kati omutima we gucyankalanamu kaawo
bagamba like oba oxygen yayita mu mala kati nga tasobola kussa without oxygen, so ne bamutwala mu ICU n'abeerayo like 3-4 days. Naddamu okwogera n'abali naye olira hamu zino ze mmotoka ezitalina esse ezitukuba mu binnya zenjogerako gundi naawe naye onkuba mu binnya bw'otyo gundi Isaac nadda wandi mbuulira oba olina ky'ommanja nkuwa essente zo bannaye bawa update naye ate sebonze nzawa update bw'ononkuba bw'otyo ebbina n'endikuba wansi nasobola okugaba update mwana wa kintu munange ezo zino enguudo z'e Kampala. So kati honorable n'abeera nti yabeera mu ICU ebbanga eryo nga tavaayo, kati bwe yamala n'avaayo naye since then he has failed to stabilize. Era mvudde ku ssimu bengendo bagamba nze mwennyini nsabye ne mga abali naye ne mbabuuza nti njogere nange ayogera tetukyalina kye tuzza. So honorable is not doing well. In fact angambye nti embeera yembi nnyo. But he's alive. But the situation is bad. Tokiwulidde nakyo nti ali bubi nnyo. Ate kati challenge balinamu endala ne ssente zikoze eki ziweddewo. So abantu abali e Turkey, you can WhatsApp me nenkuwa enamba kolako omuvubuka ngambye kati ababakubira bangi nnyo bagenze bakoowa twagala sente ekya ssente simanyi kuba angambye ssente zikendedde naye taŋŋambyeko nti baagala obbasondera abantu wano white yadi bannaye mama nyafu tetuli busaabala nno tuva eno wa temangalo era ssaawa 3 story ye temangalo mujja kuba mugiraba kuno ku YouTube channel yange Kasuku live ssaawa 3 Ugandan time tobeereeyo mu UAE nga ssaawa 3 eno zibeera ssaawa 12 ate n'ozunga ŋŋamba bugambi sigambe nti bwe kibeera manyi tebikoowa bisobolera okunjasamira tebikoowa. So munnange kati anko Kato ye embeera gy'ali musi nnungi era omwana ŋŋambye nti embeera mbi ddala. Kale no nali awo ku Sande ne ng'akale Kato Lubwama omwezi gugwako tubali tulina shooting akantu kaffe naye musajja mulwadde nnyo ng'omuvubuka ŋŋambye mutabani we ye yagudde eddeeri tannabitegeera bulungi okusinziira ku kyaŋŋambye towulidde njagala buli kyenjogera nga buddamu kyowulidde ne kyotawulidde. Saagala muntu anteeke ebigambo mu kamwa nti nayogedde kye sitaayogedde kyotawulidde. So saagala muntu onsiriwalireko ogambe nti ate kati Kasuku yagambye nti omusajja yabadde bwati ne bwati. Omusajja mulamu byali. He's alive and kicking. No, he's alive but not doing well. Wakati kali akakiki mbansusi kati ogenda yitawo manya onteke wali ku bypass ya wali ninye boda ngendeeka kuba emmotoka nagiresewo akasawo kange wakalese. So guys ye embeera eri awo saagala kukomitinga ku kya ssente osegeera saagala akasente kakendedde akasente tewali okitegeera naye kati saagala muntu agambe omanyamu naye abantu sinnabagambako nti musonde era naye tannagambako nti musonde ne gwenjogedde naye bwe bali ettaki taŋŋambyeko nti beetaaga obbasondera. Saagala kukuntuuza mu bigambo bye sitalinaako mitwe n'amagulu. Abasajja ajja kudda wano engulu
Angambe sebo Kasuku nga lwe nakusaba ddi abantu okunsondera. So kyekyo wano Brian White bye byatuukawo. Bad Black agamba omusajja tumusonde. Omusajja agenda ava ku kitanda kuba simu. Nembuuza omulwadde kiki ekikujja ku kitanda okuba simu. Osonda singa ekitegeeza nti abantu bakusondedde. Nze bannaye Kasuku mbonyeebonye n'ensi eno. So byebyo. So waliwo ng'endo ekizibu ajja kudda atuvume tuli banaku. Let us continue praying. Nti ate leera Mukama mukwatirwe ekisa atereere naye nga embeera si nnungi. So buli muntu ayagala okuŋŋamba okumbuulira, buli muntu addambuuza katwali atya sima biki mbeera ki kati nkikunnyonnyodde okifunye era okitegedde okuggyako ng'olina kibuuzo. Tombuuza ddwaliro lyalimu kuba sirimanyi, naye osobola okujja mu inbox yange nenkuwa ennamba y'omuvubuka ali naye naddala bw'oba oli Taki, kuba kati omuntu ng'oli Kampala tewali kyeweetaaza ku nnamba yange oba kuwa nnamba y'oli. Update nze ngendo zigaba wano bwogo bwomu. So nja kubeera mbabuulira nti kati ateredde, kati atandise otambula, kati anywa ku mazzi, kati yanywedde Raibena, kati yanywedde juice, kati yanywedde Shopsi, kati yanywedde kiri oba okitegeera kyegamba. Naye abantu abali Taki kodi ya Taki eri ki? Mbere nsinga okwagala awo. Kodi ya Taki eri ki? Gikeberawo nyama ya kodi yaabwe eri ki? Manye nti ennamba ejja mu inbox yange okunsaba details. Nsobola okumanya nti ye Taki saagala we Dubai anaatuuka ddi Taki wadde beeri kumpi nawulira Taki eri kumpi ne Dubai kituufu. Dubai eri mu Europe. Laira si byangu but anyway ye embeera eriwo. Benaba nfunyeyo any other news nja kuba of course era mbategeeza kuba nze wammwe nze gwe muyina temuyina kintu kirala okujja nga waliwo plus 90 waliwo anangambye we should fundraise for Kasuku and Kato's interviews. They are magical. Ayagala obbokyayo abokyeyo. Kale bannange, so I think that will do. Ebibuuzo ebirala nja kuba nnyongera okujja wano ne further updates. Eno ssaawa ziri 8. You can have a good lunch from wherever you are. Mubeere bulungi. Peace yo. Naye Kato keep him in your prayers. Kuba azeetaaga. Bye bye.